Ng'ennaku z'omwezi 11 Juni omwaka guno 2024 omukama wa Bunyoro Dr. Solomon Gafabusa Igulu yaweza emyaka 30 ng'atudde ku Namulondo y'abajjajja be era nga bulijjo omukolo gwategekebwa mu lubiri lw'e Kaluziika. Kyokka obukosefu bwawangadde nabwo okumala ebbanga ku mukolo guno gw'ekitiibwa teyalabikako obubaka bwe Katikkiro wakaseerako Andrew Byakutaaga ye yabutuusa. Okulinda muhangira waitu abukubamwe abakikulwa mu nsimbo okukamukya mu Bunyoro. Bino byonna nga tebinnabeerawo ng'ennaku z'omwezi 10 June wateekebwawo okusaba okw'enjawulo ku St. Peter's Cathedral mu kibuga Hoima ab'olulyo olulangira mu beebaliza Katonda olw'okuwangaliza omukama ku Namulondo kati emyaka 30 so ng'egy'obulamu kati awezezza 76. Mu kusaba kuno omukama yalabika nga mugonvugonvu era nga mpawo kye yayogera ku mukolo gwonna kyokka nga asobola okwetambuza nga mpawo amukwatiridde. Kati nkya ya leero ennyonyi y'amagye erabiddwako ku kisaawe eky'ebboma e Hoima ng'ene badde kimye omukama okumutwala mu ddwaliro eriri mu kibuga Kampala afune obujjanjabi obusinga. Tukitegedde nti ekiri kikesezza enkya ya leero omukama yafunye obulwadde obutaatuddwa mukyala we Omuggo Margaret Kalunga Adyeri n'akubira abakulu mu maka gwa pulezidenti e Kampala okwanukula basinisa ennyonyi okujja okumukima. Sabiti bbiri eziyise emabega kkooti enkulu y'e Hoima nga ekubirizibwa omulamuzi Justice Jesse Byaruhanga yayisa ekiragiro ekikaka abakungu mu Bukama okutwala omukama bweru bw'eggwanga jjanjabwe ekyali kirudde ebbanga nga kiriko okusika omuguwa. Mu kutwalibwa omukama werekeddwako omulangira Richard Kitehimbwa ne mukyala we Margaret Kalunga Adyeri wakati mu bantu ab'e Bunyoro abakuŋŋaanya okumwerabirako ng'atwalibwa. N'abandi abembirukanga hampango rwaniye kabale independence line wabale kushonda ninjira ne sente twashonzireho zayambayambaho agw'okubenzi mujanjaba. Abanyoro boona bali mu kulumizibwa kuri omukama waabo ne bamutwala mu irwaro nambe tutamanyire nambe gavumenti emanyire nambe gya kumutwala. Nk'abanyoro tukusemererwa butulozero mukama waitu ni bamutwala tutumayire baite kimayire bamutwaire mu irwaro. Saabalangira wa Bunyoro Fred Mugenyi atubwidde nti omukama aludde ebbanga atawanyizibwa obulwadde kyokka nga businze kweyolekera nnyo mu kifo bwe kitawona. Atubwidde nti omukama tali mu mbeera etiisa era nga awerekeddwako omusawo we aludde ebbanga nga mukuumirako amaaso. Dr. Kasirivu Atwoki akolanga Katikkiro wa kaseera kano asaba abantu b'e Bunyoro okuteeka ennyo omukama mu ssaala zaabwe. Abantu ba Bunyoro, abantu mu Uganda okukira mukama nuwakiza badepitani bajanjaba baitu omukama nuwakolaki nuwakiza nabwekyo tusabaga mukama Ruhanga amuteeke omukono amukize. Dr. Kasirivu Atwoki tumusanze ku kkooti enkulu ey'e Hoima ng'ayagala omulamuzi asazemu ekiwandiiko ekyatwalibwayo eyali Katikkiro Andrew Byakutaaga n'abagereka w'obukama n'omulangira Richard Kitehimbwa nga kiwakanya enteekateeka z'okutwala omukama bweru w'eggwanga mu ggwanga erya India ajjanjabwe. Tukitegedde nti bano bonsatule baawakanya ensala y'omulamuzi Justice Jesse Byaruhanga nga bagamba nti abo bonna abaawabwa omusango guno mu ntandikwa yaagwo baali bannakigwanyizi.